Nnyaffe Buyuka omukutu kweguli mwalabye clips ezatambudde jjo mikwano gyange bannabuyuka kino kiri waffe nga baziikuula ekyamakula mwaffe tuliyita kkula Paul Kafeero kkula lya Buyukwe kkula lya Kyaggwe kkula lya Afrika naye ffe tutandika waffe kubanga era yiwaffe banenze even nali ngenda kukola ne video before nga tebanateeka kibbulu naye ne ŋŋamba njawulikika nga ali against show so bamuziikudde ndi ne Katumba ono mutabani wa Kafeero. Katumba abantu beyanjulira bakula ku mukutu gwaffe ogweka abanda ku mukutu ogweka erinnya n'eddoboozi nze Eric Katumba Trinity ndi mutabani wa Principal Job Kafeero ayaziikuddwa mu mbeera eyo gye mwalabye embeera eri mu kutuvumaganyako mu mawulire embeera gye nnyinza olowooza nti tekigenda kukoma lwaleero ku mimwa gy'abantu naddala erifa abaana olw'embeera muganda waffe Swazijja tuteekako nti abaana abamu tetuli baganda be kyasindiikiriza okulaba nga engeri gye kibadde mu mawulire emyaka emingi ng'ate abantu bakikooye byawunzise biyingidde mu gavumenti ate nga ne gavumenti sigamba nti yeyeetuminkiriza okulaba nga etuyamba wabula fe abaagisabye endowooza kuyita Musenga Sarah Nantongo kwaffe abaana abamu baadde batukubiranga bukubizi mujje ku musaayi naye nga wabaawo abantu abali emabega abakivuga. Mukulu Katumba abaalabye byonna ebyagenze mu maaso nalabyewo Stella ne ndabawo Nende ku lwa famire lwaki saakulabyeko jjo mu kuziikula kitamu tewandabyeko kubanga nadde sikisuubira temwategeezebwa sijja kulimba nganze omuntu omu oba onaaba ofunye omukisa ojja buuzaako n'abaana abalala naye nganze omuntu omu saakitegeerako era nakirabye mu mawulire naddala nakirabye ku peegi za TikTok okwo. gwe omwana wa Kafeero ne batakutegeeza tebantegeezezza sijja kulimba kubanga ekintu ekyo kiraba ekyokuziikula muzeeyi sigamba nti era abantu batukutte ensobi nti abaana tubadde bakyamu neze kange babulireko famire nyingi zikaayana naye ne bitagwera mu kuziikula nzina okukkiriza nti erinnya muzeeyi lye yaleka erinnya lya maanyi n'okusinga byakola byebakaayanira nze sina kyenkayanira okugyako ennyumba ye okuba nga erabika bubi nti n'amalaalo ge okuba nga tegali ku mutindo kwaze navaayo ne kugamba nti singa twali tukwatagana ng'abaana ba Kafeero era nga tulowooza nga ye wandyesanze awo nga bwogenda ku malaalo ga Kafeero ojja kulaba nga wansi gajjudde pavers nga tukutte ennyimba nga Blood Nandi Wakooya Walumbe Zaaya ng'ennyimba ezo tuzitadde mu bigiraasi ojja kulaba nga ennyumba ya Kafeero nga nneno singako awo n'okulaba nga tukola ekijjukizo ekirungi kyoyinza n'okugamba nti omuntu ayinza n'okujja n'agamba nti nina ekintu kyendeseewo naye olw'obutakwatagana buno obubadde mu mawulire naddala mu baana kwesaako n'abazadde ab'enjawulo kireetedde okulaba nga bagamba nti nyo tetuli baana ba Kafeero ne kiva kukola nga baziikula muzeeyi naye ate nze mbadde nina okukkiriza nti okusinziira ku linnya lya muzeeyi kino ekintu ba tekisobola tuuka awo kubanga muzeeyi alina emikwano mingi egisobola osolovinga ekintu kino nga ne pulezidenti w'eggwanga mwali yaziikuddwa tusuubireyo obuweerufu nti n'ebimu bigenda kukkakkana. Muzeeyi yaziikuddwa naye nga muzeeyi Mr. Kisemakula we yayogera n'agamba nga bajjukira muzeeyi guno omwaka ku St. Agnes e Makini yavaayo n'agamba nti nno abaana ba Kafeero mukakkane temwetaaga kwogera nnyo n'agamba nti ojja kuvaayo nnyo mu mawulire oyogere nnyo naye ate oluvannyuma era bajje bagambe nti toli mwana wa Kafeero ekintu ekigenda okuleetera okuba nga olabwa bubi abantu naye mwenyini okubanga wennyamira embeera eyo weetyo so n'atugamba nti naye waliwo embeera endala gye tusobola okukola ki era yali abuuza taata Nende n'agamba Nende si bwe kiri mulabye mutya nga mukutte abaana baneeno abana mubaggyeko bokka DNA then ababa bafaanagana omusaayi jjuka bamaama si be bamu kitegeeza nti be bali awamu era gwe musaayi gwa famire kitegeeza nti mugende mukwate abaana abo abana DNA gye mufunye gye mba mugesa ku bana abaana abalala abeeganyibwa abali 20 oba n'okusukkamu then kitegeeza nti abaana DNA gye munajja eno nga ekwatagana ne bana abana yajja kuba mwana waani n'agamba nti njogedde bubi ngera waatu muzeeyi Mr. Kisemakula abyogera nabagamba nti njogedde bubi nekyaneewuunyisa nti ekirungi yabigamba abantu bakulu we bali era gwe yabadde abigamba muzeeyi Nende yabaddewo naye era basazeewo batwale ekintu ky'okulaba nga baziikula muzeeyi nga balaba nti kyekintu ekituufu okudda ku sayidi endala nti n'abantu babadde babikooye naddala nga balooya kati looya Misalu Zige wamulabye namulaba nze nga nze namulaba mu 2021 naye ate nina baganda bange abalala bamulabira okuva eddala eri mu 2017 omanyi bagamba nti nga muzeeyi akafa ebya DNA ebyatandikirawo mu myaka 2 gyokka kitegeeza ffe abamu twali mu myaka nga 9 si ffe abaali bakaayana kiyinza nga tubisanzeewo ate bw'otunuulira oluyimba lwa Kafeero
kitange olwo olwa musaayi gwange Sabatwogere obeera olutunuulidde alaga nti naye mwennyini byali byakaluba dda bwe yatuukira okuyita famire yali tayita ffe baana abaana abamu twali bato abamu yayita n'abaana tuzaala kuba oluyimba lwafuluma mu kyana pulaasi eyo nekitegeeza nti ensasagge yaliwo okuva dda era ojja kulaba ng'abantu abanyiigira abaana ogamba nti abaana ng'ogyeko Swazi gwe bamunyiigira kubanga Swazi ne banne be bataddewo embeera eno eyogamba kubamu akafaananyi singa Swazi yavaayo n'agamba kale muli baganda bange mwagala ki eno embeera yandituuseewo naye teyateekawo mbeera nti ekigambo musaayi gwange Sabatwogere n'akifuula musaayi gwange Sabatuleekaani. Kati n'akalala Katumba ng'oggyeko gamba nti twagala tumanye ani omwana wa taata ani atali mwana wa taata olowooza ki ekirala ekibatabula? Nze mu kulaba okwange kati wali tubadde nga bato kuba ngenza oweza emyaka 14 nga mbiwulira 15 naye kati sawa leero kati ngenda nkula nkuze ngenda weza emyaka 6 ngenda weza emyaka 26 kati ku myaka gyange 26 gye ngenda oweza nina byentegedde era ebisinga mbitegedde mu myaka gino 5 egiyise nga ne guno omwaka kweguli nze ndowooza byanfuna teri kirala kubamu akafaananyi singa muzeeyi yali mwavu nga we bamuziika nga okawuka we bamuziika weebale nga we bamuziika kuka we yagula n'ettaka teri werabadde eka kati ng'ate nga n'ennyumba ey'eka gyansi nga teyaliiwo nga bagamba nti yali agipangisa nga bagamba nti ettaka eriri erugazi si lirye byandibaddewo tebyandibaddewo ne bano balooyo balaba bandibadde tebafaayo nolwokuba nti birimu ebyenfuna n'oyo alwana ng'agamba nti kanyamubyaliwo Katumba okusinziira ku byogera bagamba mwabitunda mwabimala omusajja yali mugagga n'okusinga ky'otamanyi yali mugagga n'okusinga ky'olowooza bikyaliwo wakati nti manyi oliwo obugagga obutakoma obugagga obw'ennyumba obugagga obw'ettaka ebintu ebyo tebikoma n'ekirala DNA eyasooka abamu mwagidduka leero tubasuubira okgendayo enkya enaggulu Jeni eyasooka tetwagidduka buddusi oluvannyuma nti Swazi yali amaze okulaba nga ne banne abasatu bamaze okunfaaminga nti bo bali bana bokka kati era ne twebuuza nti Swazi ku myaka gye yalina yatambulanga ddi ne muzeeyi okumutegeeza nti olwaleero ekyeggulo nkiridde eno ekyenkya nkiridde eno era neebuuza obuvunaanyizibwa bwe yali alina oyo yabeeranga mu kyalo eno ekyaggwe okumanya abaana ba muzeeyi n'abatale nnyo kyava nga ne muzeeyi yalwalira nsambi eyo nga yabuyabulize ndoza na ku leediyo nti taata we afudde yali mu kyalo eri ewaffe yamanya atya nti ayinza okuba kyayogera kituufu nga bamusiba baana be tujja biraba mu dyeni kuba kati ekirungi dyeni ekoze eki dyeni etuuse naye Swazi baganda be bwe baavaayo ne Swazi mwennyini akuze awulira nti taata we oba gwayita taata we oba taata waffe yasomesanga abaana batali babe bagamba nti muzeeyi yagenda nga n'akuba ekivulu ekyaggwe n'akikubira essomero limukubira essimu limuga nti bakubanja ssente tukubanja $3 million muzeeyi n'agamba naye sirina ssente naye mutegeke ekivulu ssente zonna ezivaamu za school fees era nga bagamba muzeeyi n'agenda n'akuba ekivulu we kiggwa n'atambula gage n'agenda kubanga ye yamusomesa abaana kitegeeza nti Swazi singa yali alina ebirowoozo bya taata we okitegeera singa yali alina ebirowoozo bya taata we n'omukwano gwa kitaawe baganda be bano we bandizze kyandimubaddemu nga ye kuba naye muzadde n'agamba ono nga tafaana kitange niyandibirese oba abo abatonotono biyeekenga ntisobola kukwata abaana bonna 15 gwe n'ogamba nti si baganda bo ate siwandeze n'ogamba nti Katumba tofaanana nnyo Eric tofaanana nnyo Kafeero Dawali gundi tofaanana nnyo Kafeero Dawali n'ogamba nti oba kale atutte DNA ku baana nga 3-4 ne gwe n'okwata abaana bonna baganda bo n'obeegaana boolabya ddala nti bafaanana kitaawo gwe n'obeegaana eyaleero so kati ebyo byonna Swazi kyekiri ekibuzo kyadombuuza nti ebyo byonna Swazi singa taata we yali mwavu bino tebyandibaddewo ebyokulaba nti baziikula kitaawe naye olwokuba nti anyigiriza baganda be n'anyigiriza famire ye n'anyigiriza n'abantu abalaba ebintu bino kubanga babikooye owulira ogenza okulaba nga kino kyekibaddewo naye nga nze ku lwange nkuze kati neetegeera era mbadde mmanyi nti ebintu bino biri ku musaayi gwokka nijja kulabanga era ne ku musaayi kuba guno omusaayi tugugenzako nga guli ku bintu bibiri Swazi nga si mwana wa Kafeero ekyo ekisooka kyobeerawo ng'okimanyi temukyerabira tugenze ku musaayi guno nga tuli ku bintu bibiri Swazi nga si mwana wa Kafeero era bye yatunda bikomawo bitya era bw'ataba mwana wa Kafeero bye yakola n'okwegaana banne kigenda kubeera kitya ekyo kyekintu ekisooka ekyokubiri abaana banne nabagambibwa nti ndi wa Kafeero bategeerebwa bagambe nti akituufu dyeni ezigambe gwe tuli wa Kafeero kuba tewali agenda siba mwana gwe agenda agamba mutuli wa Kafeero agenda tambula gage akwate bibye
So ku mulundi guno mugenda kujja. Mulundi guno tugenda kujja ate ne ku mulundi guli eri ekyarigano kubanza kati bino ebyamawulire bino byogenda ku DNA nze saagenda nti oba nagaana bugaanyi naye baganda bange Martin ye musika yali ategeeza abaana banene abagamba nti bagende ku DNA nga ye amaze okuyita eno kwa Martin ye bamuyita emabega ne bamugamba tumanyi ekiriwo tugenda ku musaayi ne twagala abaana bakafeero twagala abaana 6 ati wulira twagala abaana bameka twagala abaana 6 naye twagala tusooke tufuneko abaana bameka era naawe oli omu ku baana be tugenda osooka okkuba then wetuddamu ne tukola DNA endala twongereko abaana bameka kati Martin bwe yakimanya nga ye omusika ne kimuluma nga wadde ye baali bamaze omubbirako ku kyama nga bagenda sooka bamuboola oluvannyuma ate kuba baakimanya nti banagamba nti bali bana tugenda kuddayo mu musaayi fetukomplaininga tuddeyo abaagenda n'abatagenda ffena tukole ki tuddeyo kati bwe tuddayo nga tageti yaabwe baagala kwongerako abaana 2 oba 3 bagambe ekirungi baayongeddeko kitegeeza naye nga tebaggyeko bali abana so nga ne bali abana tugamba nti bayinza okuba abali abamu kati ekyo Martin bwe yakimanya n'agenda ng'akubira abaana ng'agamba naye temugenda ku DNA yakicupuli eriko kumandi kitegeeza nti DNA yasooka oba omusaayi ogwasooka tegwali ku mazima nti kuzuula abaana bakafeero wabula gwali mu kuteekawo omuwendo ku baana bakafeero eyaleero mugyesiga kati eyaleero lwaki tugyesiga nti baziikudde muzeeyi bamuggyeko eggumba abasawo bebamanyi kuba bamudde omusawo tebasaba bamuggyako kintu kitagenda kukola bebamanyi bebamuggyeko naye nze kankubuulire eno embeera yonna nze kimanyi mu baana bakafeero niba bankebedde nga siri mwana we nebankebera nga ndi mwana we nze muze wange yampa erinnya era ngenda sigala ngenda ku malaalo ge nga nkayonja nja sigala ngamba baganda bange muddaabirize ennyumba oba akasunsula kakusunsudde kaba kansunsudde nze mmanyi kisina taata wange mulala ate mami wange sigamba nti oba mukyala munaku nnyo nti aba yandibadde agamba nti amunange taata we yegundi kuba mu byempiseemu namugamba nti ndagana aba taata wange wadde bamuziika mulimba naye nga kyogamba simanyi byenjogera era maama yatukosa nagamba naye ebintu byakafeero byagazaaki tolina gye bakuziika yagamba taata we yangulira ettaka ku lulwo era weeriri basobola okukuziika eyo oyinza obutakuziikibwa Kyaggwe ne bakuziika e Bugerere oba naawe n'okola ekika ekikyo era maama yangamba nti taata we yali musajja munaku era ffe yalinga atukwana yatubuyanga ebintu bingi tetwamukkirizanga nti yali sereebu twamukirizanga lwa bigambo amatiza n'amatira era maama yangamba nti taata we nga wakukwa yakwananga omukyala kuba yakwananga abakyala era babbeeyibeeyi ng'omanyi sereebu kuba muzeeyi bagamba yakwananga omuntu yali asoma ennyo omusinga oba omuntu omulungi ennyo naye nga kubabaka abasajja nga tava okwo waliwo omukwano gw'omu kubamweta e Kampala yakoze statement eyo nga mubaka abasajja tava okwo kaze ku myaka saaliwo kwejo emyaka saaliwo kaakati ojja kulabanga nti muzeeyi yayogeranga ebyama bye tubimanyi era ensonga kingambye nti tujja kwogera ebintu bingi DNA nga ziwedde nesaawa leero nga DNA tenaggwa katusooke tusirike naye mu bino byonna bye tukoze nze neetondera abantu okusingira ddala abantu b'ebuyikwe neetondera ddala Abannayuganda bonna era neetonda eri Bannayuganda mwenna amanya n'eddoboozi ze LK Katumba Trinity neetondera Bannayuganda neetondera Bannabuyikwe neetondera Bannakyaggwe neetondera abantu bonna ku kino ekikolwa ekyavuddeyo ku lwaffe muyinza okulaba nga kituufu mulimu abaana abadde bakisapootinga era abaana abo nze nantegeddeko nti bagenda zikola muze sandigenzi kubanga sandisobodde kiziyiza ate kyandibadde kinnumiriza nze okubaawo kamera okuntunulamu ndi omu ku bantu abaasanyuka era abantu abakibadde emabega ennyo kubanga baasanyusa wabalabye wabakozeeko interview wasanzeewo Stella wasanzeewo Nende wasanzeewo mulaba muta John Mark yakati yaze luvannyuma nnyo so abo babadde bakimanyira be babadde beekubira obusimu ffe abantu abamu abadde bakiwakanya tebatuyise era nze navaayo nenkola story wiiki singa 3 mwezi nga gumu oguyise ng'ebintu by'okuziikula muzeeyi bittuse ne nvaayo nenkola story nti Kafeero teyali mwana wa Naŋŋanga nga kinsinga okwagala nsooke nkuba effamire edde emabega mu kuziikula era nali manyi nti weenaakyogera bagenda kuba bagamba bannaayi muwulire omwana oli byagambye nti ate ne bana babayambako okuziikula oli ate bagamba si baganda be ekyo nakyogera saakyogera nti oba kirinako nnyo obukakafu obunene nnyo naye nakyogera nsooke nkuba ebirowoozo kuba nalaba baali bavuze speed era osanga muzeeyi omuziikula ennaku z'omwezi nga lumu
kyabadde mu pulaani oba nga bakisinziikiriza n'amaanyi. Kubanga ekintu ky'okuzikula Kafeero tubadde tuva nnyo, buli mwaka tubeera mu mawulire naye tubeera mu Gwakutaano gwa mukaaga tetusukka awo. Biseera by'ekivvulu, biseera we Weebale yafiira. nnyo, kitegeeza nti ku luno baagadde kiggwe naye nga tubadde tugenda tuka mu Gwomukaaga ebya Kafeero bisooke bizikire. Ate tuddemu mu 2027. Kitegeeza nti awo wonna gye tukoma okubeera mu mawulire wabaawo asobola otulungamya n'abaana okukoowa. Tewabaddewo bantu bakulu badde basobola kooya birowoozo by'abaana bano nti mwerabire ekyokuziikula kyalemereddwa ne biwunzika nga kigenze mu byafaayo nti omwaka Arsenal gwetutte ekikopo gwe mwaka gwe baziikudde Kafeero. Siyinza sukkawo ko bitadde mu Arsenal. Mikwano gyange tusigaleko ensonga za Kafeero tutandika ntandike. Mukama Katonda abankuumire. Bye bye. Ole tutya